Gano gemaka ga Nakangu Masi agasangibwa Erukulikonge wano mu ggombolola y'e Makindye mu kibuga Kampala. Nakangu y'omu ku bannayuganda babadde bakolera mu ggwanga lya South Sudan. Ono omulimu gw'abadde akolerayo gubadde gwa kusuubula awamu n'okutunda engoye. Wabula bwakunyumiza olutalo lwa South Sudan tolema kwenyiika kubanga ku maali ye ey'obukadde n'obukadde teyakomawo na nnusu yonna okujjako essimu ye ey'omu ngalo. Bwe baŋŋamba nti n'eriro balituuseeko balimenye nenzigwamu amaanyi nempulira nga ntidde nenjagala okudduka emisinde nkomewoko ndabo banina ekintu kyensobola okutaasaamu kuba abantu abaabulijjo bwe bamenyanga edduuka aliyo bwe bagendanga abantu abaabulijjo bayingiranga nga baddembe okujjamu ekintu kye baagala kubanga ebijji babirekanga biri open. Ono bw'abeera ng'ayogera tolemwa kulaba nga amaziga gamuvaamu kubanga emaali ye gyali alina ye yali emuyimirizaawo n'abantu be kyokka nga kati yazze ku zero. Natuuka ekiseera ekyokuva eyo gye twali twekukumye tujje eggumba kuba twali tukuŋŋaanira bannayuganda naye nga sina transport antwala nga maze ennaku sifuna mmere kubanga sente nali nzirese mu dduuka. So n'ekitala ekisinga okuntawaanya nafuna headache okuva lwe baŋŋamba nti ebintu babitutte kubanga byonna byali omwo ne ku account nali sinaako ssente. Ekisinga okumuluma ennyo nti ensimbi zino yazikola mu bwayaaya e South Sudan ng'era bwe yawezaawo kwe kusalawo okutegeragana ne mukama we amuweemu edduuka. Kyokka abadde yakamalayo ensimbi ze baamuwola okwongera mu bizinensi ate taabu n'egwe South Sudan. Ndowooza ekyokukola buli kye ndowoozaako okukola siraba wentandikira eri mazeeyo ebbanga ddene kati siraba buli kyengezaako okujja mu mutwe nti oba kankole kino siraba nandibadde mpulaninga nti nkole kino naye ne ssente zennyini zonna sirinaawo zonna baazitwala. Nakangu mu kiseera kino takyalina kyakukola era asiiba waka nga banne abajja okumulambula be bamugumya. Kyokka wadde emirimu gibadde gitambula bulungi mu ggwanga lino naye embeera gye bakoleramu agamba tebadde nnungi ng'era abadde ayagala oluweza ku nsimbi akomewo akolere wano awaka. Mbadde njagala nfuneyo entandikwa mbeeko ekintu kye neekolera wano so ne bigaana. Kati Sudan nafuna entiisa nnyingi nnyo ku baganda bange be nalabanga bafiirayo embeera gye ndimu n'engeri gye batutreatingamu ng'oggyeko bino bo bennyini babadde batuyisa bubi. Mu kiseera kino bannayuganda babadde bakolera South Sudan batonzeemu ekibiina kye batuumye Fighting Poverty. Kino nga kye bagenda okuyitiramu okwegumya awamu n'okulaba engeri gye baddamu okwebulula. Kingdom TV Nakalema Grace amalindirire. This is Kingdom TV.